Abasuubuzi wamu n'abatuuze ababeera mu kabuga k'e Kamenge Mpigi basatira oluvannyuma lw'omusawo akulira ebyobulamu okuggalawo amaduuka wamu n'ebifo ebikuŋŋaanya abantu omuli ebirawo by'emmere n'ebirala lwa butaba na kaabuyonjo. Ekikwekweto ekiggadde amaduuka mu kabuga k'e Kamengo agali ku siteegi kumpi gonna okugamalawo kikuliddwa akulira ebyobulamu mu ggombolola y'e Kamengo Fred Kaweese ng'ayambibwako ssentebe wa LC1 ow'ekyalo kino Francis Mujwala. Ebifo ebiggaddwa kuliko amaduuka g'abasuubuzi, ebirawo by'emmere, Bbuca z'ennyama, saluuni, emidaala gya capati, ebibanda bya firimu, amayumba wamu n'emizigo gy'abapangisa nga byonna bibeeramu abantu 3 ababikozesa. Bafuka ku makuba okukoolaasi n'okufukira ekibanda eri emmanju kugamba ffenna nga tutambulira mu bukyafu era twebaza nnyo musawo kyakoze. Abantu bano babadde bakyafu nnyo n'olwekyo singa banaafuna obuyonjo n'oluvannyuma ndowooza basobola okubesonyiwa. Kaweesa ategeeza nti buli lwabadde ategeeza ku bapangisa ku nsonga y'obutaba na kaabuyonjo nga bamujuliza balandiroodi baabwe kyokka ate ne balandiroodi babadde bajuliza bapangisa nti batasasula ssente za nju okwandivudde ensimbi ezisimisa kaabuyonjo. Nabawoninga emirundi mingi naye nga tebafaawo n'empayiriza okikola nga n'abakulembeze b'erosi tugalewo na bizinesi etabitambula mpaka ngamaze okukola kaabuyonjo. Kale abapangisa babadde tebalina we balaga ate bwe tugenze okutunulamu ne musawo nga bo bagamba nti ssente baziwa. Kaweesa agambye nti okujjawo ng'amaze okusima kaabuyonjo tagenda kukkiriza muntu yenna kuggulawo kubanga okukolesawo nga tewali kaabuyonjo kiyinza okuvaako ekirwadde ekyakkolera obudde bwonna. Yajjula dda yajjula n'ebooga kati bwe yabooga kati buno ali mu kutambula ng'akuli kutadda mu ttawuni wakati. Walira tulina tubadde tutandise okusima ate ye omusumba w'essaza ly'e Lugase Bishop Matthew Sekamanya akubiriza abasuubuzi bulijjo okubeera n'empisa mu bifo mwe bakolera ng'akamu ku bukodyo obw'okufuna abaguze. Agambye nti abasuubuzi bangi abatafaayo okumanya engeri gye balina okukwatamu abaguzi baabwe abamu nga boogenda nga bwe baagala n'ekivaamu be baguze okudduka ne bagenda gye bakwata obulungi ate ne beekwasa ensimbi okubula ne beerabira nti olulimi lwabwe lwe lwabagobyako abaguze. Bino omusumba Sekamanya abyogedde ku mukolo abasuubuzi mu kibuga Lugaze abeegattira mu kibiina kyabwe ekiyitibwa Lugaze Voice of Traders Sacco kwe bakuŋŋaanidde mu lukiiko lwabwe olw'omwaka mwe bamanyira bye baayitamu omwaka oguwedde ebyagaana n'okusoomoozebwa kwe boolekedde. Nga waliwo change oyo ayingire mu dduuka nga lya attractive naawe amusange nga naawe okugamba omuguzi alaba nti wamma omanyi kyoliko. Congratulations.